Weewaawo omuntu atali wabudde Lubaale ow'ekika kino, Lubaale atambulira mu mwaliiro ogw'olubereberye, Lubaale atambulira mu mwaliiro ogw'obutonzi. Omuntu atali muwabudde aba alina kumwesonyiwa, nakkiriza ekyo ekiva mu Lubaale oyo oba ekirituuka ku bulamu bwe. Ebiseera ebisinga obungi ffe nga nze kamwa kwogera sikulagana na muntu azze kugezesa. Mba njagala nnyo omuntu nga Lubaale yamulemerera ng'amulemeredde najja nannoonya. Bwe nkugamba nti Lubaale ono ali kutwalira emyezi 8, mpa emyezi 8, mpa omwaka mulamba, kitegeeza nti oba omaze okwogera nti ntambudde ku basawo abawere 10. Ebiseera ebisinga obungi Lubaale ono abawa bagumiikiriza. Lubaale ono tatambuzibwa muntu atannaba kkoowa bya nsi. Lubaale ono atambuzibwa omuntu amaze okwetamwa mu nsi n'alyoka atuuza entobo wansi n'atambuza ensonga zino. Lubaale ono bw'akukwatanga, Lubaale ono nnaku njereere, nnaku nsa. Kubanga Lubaale ono ne bw'otambula ng'okolamu okuweweezaamu, Lubaale ono tawulira era tasiima. Lubaale ono omala kutuuza ntobo wansi wakati mu kutambuza ensonga ezo kuba abamu ebikusike bingi. Lubaale ono abamu okutambula kungi era abamu entabaalo nnyingi. Lubaale ono aba wa bugumiikiriza. Lubaale ono aba wa kutaputibwa. Lubaale ono teri mikolo gigenda kukolebwako buli lunaku nti ogirabe nti giigino, wabula balambulula ekyo jjajjaawo kyasazeewo okweyasa. Okufuna ekyama kya Lubaale nagga nti bulijjo ekika kyammwe nkibanja kino osobola okukyebakirira emyezi egiwera. Ebiseera ebisinga obungi mugenda ne muwulira enjogera egamba nti Mulangira byayogera si byakola, era ekituufu siina bye mba ngenda kukolera. Tewabaawo mikolo gye bagigenda kukolebwako. Lubaale oyo si mikolo. Lubaale oyo ataputibwa butaputibwa, osanga amumanyi n'amukutaputira. Lubaale oyo obeera watambuza emikolo n'alemerera, wafumba ebijjulo n'alemerera, wakolakola kino ne kigaana, n'okola kiri ne kigaana, n'oteekerera ebintu mu nnyumba ne bigaana, n'ogezaako kino ne kigaana. Kati Lubaale kkiriza bw'osanga amumanyi n'akugamba nti Lubaale oyo olimpa emyezi 8, n'okkiriza nti ye nja gikuwa, tuuza entobo. Okitegedde? Lubaale oyo waakutuuza ntobo, waakutuula wamu. Lubaale oyo olina okuba nga weerekereza byonna. Okitegedde? N'olwekyo osobola okuwulira enjogera egamba nti byayogera si byakola. Kituufu, ebikolebwa togenda biraba, wabula amakulu kutuuza ntobo ye Lubaale oyo. Bwe nkugamba nti olimpa emyezi 8 oba Lubaale oyo ndirwa naawe mu nsiike ya Lubaale oyo, n'otuuka mu myezi 6 oba 5 n'owulira nga weenyiyiddwa, weetamiddwa, kiba kitegeeza nti mba nnemereddwa. Kyokka ebiseera byonna by'oba omaze biba bifudde bwereere. Lubaale oyo omuntu asalawo omulundi gumu. Lubaale oyo kwerekereza. Lubaale oyo kwefiiriza. Ensi teyeefiirizika, ensi teyeerekerezeka. Ebirungi ebiri mu nsi muno okubyerekereza si kyangu. Lubaale oyo akolebwa bazira. Lubaale oyo atambuzibwa bazira. Lubaale oyo atambuzibwa asazeewo. Era kyova olaba nti omuntu okwebuuza ku Lubaale oyo nga n'ensi tannaba gyetamwa, oluusi tusumbuyibwa nnyo. Era Lubaale oyo najja avaamu ebizibu bingi. Lubaale oyo atambuzibwa muntu asazeewo, akkiriza nti ngenda kutuuza entobo, tambuze Lubaale oyo. Lubaale oyo tumumanyi atudde ku lubereberye, atudde ku butonzi. Lubaale oyo tagenda na mikolo, tagenda na bintu. Ekitundu ekyo eky'olubereberye bwe kiyingiranga mu Lubaale wammwe, n'omanya nti nnyingiddemu ekitundu eky'olubereberye, ne bw'osamira, ne bw'okuba eŋŋoma, ne bw'oteekawo ebintu, ne bw'ogula ente, ne bw'ozimba kasubi, Lubaale oyo tatereera. Lubaale oyo abaamu ebikusike, kyokka ebikusike ebyo bizuula kikwetaagisa okutuuza entobo kumpi ebbanga lya myezi 8. Lubaale oyo talamulwa era talagulwa era tategeererwa. Okutuuza entobo kye kitundutundu ekya buli lukya okufulumyanga obubaka bwa jjajjaabo bwassizza ne bukulambikibwa.
era n'otegeererwa ebbanga ddene nti jjajjawo kati agamba kino, jjajjawo yakulagidde kino. Bwe weegeziwaliza mu lubaale oyo ebiseera ebisinga totuuka era akulemerera. Abantu abeegezaamu, abantu abatambula ng'alowooza nti nnyinza okutunulamu tetubaagala. Era okubasomesa bino byonna bye tubasomesa tetubasomesa nga bw'onooteekawo akapande nti oba ennamba y'essimu yiino noonyaako. Abantu abalina endowooza eyo nti bwe nnaagenda eno nja kutereera ono alabika alina amaanyi era ojja kuntuukako ng'olaba sirina kye nkukolera. Ffe tuliwo okulambika nsonga ezo ezibeera zikusumbuwa kuba tuzimanyi. Tuliwo okulambulula ekyo ekiba kikusumbuwa kuba tukimanyi. Tuliwo okutegeera ekyo jjajjawo ky'ayagala kuba tukimanyi. Wabula si kukolako mikolo. Bwe tumala okugamba nti ono Lubaale ne bw'oli muteekamu eddagala ne bw'olinaaba eddagala ne bw'oli yeeyoteeza eddagala tajja kutereera, ekisingako tuwa obudde n'okkiriza okubutuwa n'otuuka mu myezi 5 n'olemererwa, biba bibyo. Omuntu yenna bw'atuuka myezi 5 oba eno oba 6 ne yeewunzika, biba bibye. Okitegedde? Lubaale oyo olina okuba n'okumanya n'okutegeera obugumiikiriza obutatambulira ku bigambo by'abantu, obutabuukira gundi waabuukidde, kubanga Lubaale oyo abeera mu kasaka kammwe, buli kasaka n'ebyama byako, buli kasaka n'enneesiba yako ey'obuziina. Lubaale oyo tatambulira ku bigambo by'abantu. Lubaale oyo kutuuza ntobo ng'otudde wekka ne weerowooza. N'otambulira ku bigambo bya jjajjawo byakugamba, bwe bikulema okutambulirako n'ogattamu eby'abantu, Lubaale oyo era tomutuusa. N'olwekyo okubasomesa bino byonna tubasomesa kumanya n'okufuna okumanya n'okutegeera. Atunoonya abanga yeesibye 2 nti Mulangira bw'aŋŋambanga nti Lubaale oyo agenda kutwala emyezi 8, bwe mba siri mwetegefu wa gimuwa nina mugambirawo nga ntandika ensonga zino nti sijja kusobola. Kubanga Lubaale ono si kunoonyezaamu ssente, kubanga Lubaale ono tasalirwamu muntu ssente olw'ensonga aba tamanyikiddwa nti anaatuuka oba nedda. Okitegedde? N'olwekyo Lubaale ono ffe twagala basazeewo. Lubaale ono si wa bukake, si wa buwaze, ate Lubaale ono takulemesa kutambula wonna w'oyagala. Omuntu otambula wonna w'oyagala okutuuka lw'oliggusa ensonga. Omuntu otambula paka ku mmaze paka lw'oliggusa ensonga, kuba ensonga za Lubaale ono nkusike. Era Lubaale ono yazikweka. Lubaale atudde ku lubereberye ava mu kunyiiga mu kika. Lubaale yenna okuzzaayo obulamuzi bwe ku lubereberye oba ku butonzi. Lubaale n'oyamba lwa Kabaka ne yeekiika mu kkubo ly'empewo zo. Ebiseera ebisinga obungi Lubaale oyo oba olimala mwebakirira. Ate Lubaale oyo oba olimala kutambula mu bitundu eby'enjawulo ng'onoonya obuyinza bwa bajjajjaabo. Era Lubaale oyo ne bw'oteekawo ekintu awaka takisiima era takiraba. Kyokka ate Lubaale y'omu emyoyo gy'okukika gisobola okulinnya ne gikwebaza. Kyokka okwebaza okwo olaba ate tekukutwala mu maaso ng'omanya nti obuyinza bwa bajjajjaabo bwatwalibwa akatundu k'olubereberye. Akatundu k'olubereberye ke kafuga akatundu k'okukika. Akatundu k'olubereberye bw'okalaba nga mu Lubaale wo ebiseera ebisinga obungi ne bw'osamirira ekika tekitereera. Kyokka akatundu k'olubereberye ke kasinga obuzibu n'obuwanvu. Akatundu k'olubereberye ssente oziteeka mu budde bw'omala mu nsonga z'abajjajjaabo. Bwe katagguka tosobola kusamira ku kika. Kyokka weesunangako nga Lubaale wo tali mu katundu ka lubereberye. Weeyisanga engalo mu maaso nga Lubaale wo tali mu katundu ka lubereberye. Kuba bwe katabaamu ogenda bugenzi ku musawo nga mwaza Lubaale nga mugendaka nga muzimba ssabo, Lubaale ng'atereera. Naye bw'okalabangamu buli kimu kiggwa mu mitendera gyakyo. Bw'aba alimu ekitambo osamirira kisamirire era okiwabudde. Bw'aba alimu kizza omuwabudde. Bw'aba alimu obulongo obuwabudde. Muwanga bw'abeeramu omuwabudde. Mukasa bw'abeeramu omuwabudde. Kiwanuka bw'abeeramu omuwabudde. Kabaka bw'abamu omuwabudde. Nabuzaana bw'abeeramu omuwabudde. Buli kintu kyonna kigenda na budde. Kati amaanyi ga Lubaale oyo gonna bw'ogagattagatta obungi bw'emisambwa gwe mwaka oba gy'emyezi 8. N'olwekyo omuntu atambula ng'atunoonya nga tamaze kuleka nsi. Bino bye tubasomesa si bulango, bino bye tubasomesa si bupande, bino bye tubasomesa tebiriimu kugaba nnamba ya ssimu nti nsangibwa wano, bw'otuuka wano linnya booda wano, era tebiriimu bukake na buwaze. Ffe tukola ku oyo alemereddwa, twagala alemereddwa,
tetwagala wakatinko, tetwagala wakatijjo, tetwagala tuyinamu ssuubi, tetwagala agamba nti okusinzira omusajja ono bw'ayogera nja kuwonera wuwe. Nedda, abo bonna batuviiriddemu obuzibu era batuviiramu obuzibu. Twagala muntu asazeewo aga nti okubonaabona kumu n'okufa kumu kangende ntuuza entobo. Ensonga neno tusiiba tujogera entakera, naye ensonga eno abantu tebagikwata. Ffe tebatunoonya nti onoonyeza ngende nkolekolemu ku mirimu gyange gitambule. Ffe tutereeza mpewo, ffe tulambulula mpewo, ffe tukola ku mpewo. Okitegedde? Omuntu bw'omugamba nti mpa emyezi 8 n'atuuka mu myezi 5 olw'endaba ye ey'ebintu n'agamba nnemereddwa wano, teguba musango gwaffe, kubanga nze mba nakugamba olubereberye nti Lubaale oyo oli mulwamu. Bw'okkiriza n'otuuka myezi 5 n'olemererwa, oba totuuse era oba totuukirizza. N'olwekyo mwe muva ejjogera egamba nti byayogera si byakola, olw'ensonga nti ebbanga eryo eddene togenda kundaba nga nkwefulubendako. Ffe tetwefulubenda ku bazzukulu, ffe tulambika na kuwabula na kutaputa na kutuukiriza ebyo, okulambulula Lubaale wammwe nga bwe yatambulanga. Teri mikolo gigenda kukolebwako, teri bisasamaza bigenda kukolebwako, togenda kutumibwa nkoko nti ekusalibweko, togenda kutumibwa mbuzi, togenda kukolebwako mikolo gikankana. Lubaale oyo mpaama, Lubaale oyo aba wakwebakirira, Lubaale oyo aba wakuwabudde, Lubaale yenna alimu akatundu k'olubereberye ne bw'olimusamirira otya mu ngeri yonna gy'oyagala tekasobola kuggwamu okuggyako ng'okeebakiridde. Akatundu ako ka butonzi, akatundu ako kakuzaayo ku lutembe lwa jjajjawo olw'olubereberye, akatundu ako obuyinza bwa bajjajjabo bonna budda ku bbali. Ke katundutundu bajjajjaffe we baasamiriranga ne balabamu ekiddugavu ne bakizza ku bbali, bakizzanga buzza ku bbali nga tebakisamiridde. Kati olwaleero ekiddugavu kyasituka, ye Walumbe yasituka n'ayimirira mu kkubo lya Lubaale. Kati ne bw'omusamirira ne bw'ajja n'alamula, obulamuzi tolina ky'obufunamu. Osanga omuntu ng'alamulirwako empewo mpitirivu naye nga musiiwuufu nga talina kyafunamu, nga n'ekika kyayawukana dda ng'era tebakkaanya, nga buli omu alangira munne bulogo. So nga empewo w'oziyitira we zijjira ng'era w'ozaagalira we zibandulira omutwe ne zijja ne zirinnya, naye nga be zituddemu basiiwuufu nga babonaabona bubonyiibonyi. Lwaki? Nti akatundu k'okukika ak'obulamuzi kali ku bbali, akatundu k'olubereberye kaakawamba, kaakatwalako obuyinza. Olina kusooka kuddayo ku lutembe lwa jjajjaawo n'omala oddwebakirira. Olutembe olwo oddwebakirira gulinga musaalaba, kwerekereza, kwefiiriza. Atali muzira takatuukiriza, era abatuukiriza Lubaale oyo batono, kubanga ffe tumumanyi era tumanyi bw'otatuwa budde era Lubaale oyo aba atulemye, teri atalemererwa. Bwe nkuwa obudde n'otabumpa, Lubaale oyo aba agaanye era aba atulemye, kubanga mba sina kyakukolera. Kale n'ebintu ebisinga mu bikwate. Omuntu asuubira ng'ajja nti ngende ntunulemu, tetubaagala. Twagala muntu azze kwetereeza, twagala muntu azze tuwa budde. Bwe nkugamba nti ndimala naawe omwaka mulamba, gumpe. Bw'otagumpa oba tolina kyojja kunzigyamu, kuba mmanyi, naye kye mmanyi mu Lubaale oyo nga bwe nkimanyi, bw'okkiriza kye mba nkugambye oba ojja kinfunamu. Okitegedde? Kale n'ebiseera ebisinga obungi abantu abakyayimiriza amagulu abiri, oyimiridde eno n'eno, ebiseera ebisinga obungi abantu abo ffe tetubaagala. Twagala omuntu nga waliwo ensalo wakati ne tukugamba buuka ensalo ove sayidi y'ensi odde mu nsi y'emyoyo. Bajjajjabo bakubanja kino, tokyalina ekisikyuzi yonna, n'otuwuliriza n'okkiriza ekyo, ate n'okkiriza nti tumanyi, ne tukuwa ekiseera ne tukugamba nti tulirwako naawe emyezi giriwera 8. Okitegedde? Olina okukkiriza ng'okkiriza nti giriba 8. Okitegedde? Kale no ffe twagala muntu yalemererwa, nga walemererwa otambuza Lubaale obikooye nga walemererwa, so tetwagala muntu yeegezaamu. N'olwekyo
tetubasomesa era teri audio gy'owuliramu nnamba ya ssimu, teri audio gy'owuliramu ndagiriro. Tewali kitundutundu kinoonya bantu. Asazeewo yatunoonya, ayagadde yatunoonya, so si ffe kugamba abantu nti kino ffe tukisobola, wabula buno bwa nakyewa okusomesa ensi. Ate asiimye n'atuwa, naye ng'era nga tetusabye muntu oba omusalira, wabula asiimye n'atuwa. Alituwa obudde, alitugyamu ekyo, kubanga ekitundutundu ekibaluma olwaleero omuntu ajja kukitambuza emyaka n'emyaka, tekijja kuggwa. Okitegedde? So ebifo byonna bye muwulira eby'embiri, eby'ensozi, abantu tubakuutira mu byeyunire. Birimu ebyama bya Lubaale oyo abaluma. Abantu ababituddemu bamanyi. Buli lw'owulira ekifo kyonna nti olusozi lw'Egindi olutuukamukko. Okitegedde? Ekitundu ky'olubereberye n'ekitundu ky'obutonzi muyina okutabaala nga munoonya ensozisozi ezo n'embiri, ekifo nga kyatula lubiri. Okitegedde? Ebintu eby'enjawulo. Oyo Lubaale w'obutonzi, Lubaale w'olubereberye, wakwebakirira. Si wa lunaku lumu, si wa kugezaamu. Kansubire nti ensonga zino muzitegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko, Munabuddu.